Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukama mulungi ekiseera kyonna kama mulungi era zembeera zeweewaawo. Nsooka kwebaza Katonda okubeera nga ntusiza ku lunaku luno nga ndi mulamu era nga nammwe muli balamu. Simanyi bulungi kwogera, manyi kuyimba, naye ku luno kanewalirize ng'era nsooka nange n'akagero kano wammanga. Samisa Kisemakula kojja wange twakola naye ebuwaata awo mukyalo. Margaret Nabatanzi mukulu we yanzaala naye maama ye era agalabidde buwaati, naye nange n'ebizibu bye nasanga nga tukula sobola kubikola ki kumala gabiyisaako maaso. Semakula nnoona mbeereddewo mu bbanga bwe tubadde ffenna mu buli mbeera, era bwe twali tusoma waliwo ebyansoomozanga nga nze nga bwe ngenda ku ssomero ndwayoko. Kakati ye nga yansooka okukola ki okudda, naye ng'embeera yo wogimanyi ey'okukula twafumanga ewabangawo ebinyeebwa, kati ebinyeebwa ebyo nga bateekamu entula. Akati bateekamu entula ezo, Semakula nga wasooka okudda nga akwata entula ezo n'azigyamu. Jjukira ekinyeebwa ekiwoze kyeramba, tegedde. Akati nagenda nga ndaba waliwo ebinnya ne ngamba ekifi kyange kirazeewa. Akati nenzirayo nembuuza nenzija kati lumwe ebinyeebwa ebyo nabiise ewa jjajja bwe nti jjajja entula nga teziriimu. Awo nno namanyira nti mubeeramu ki. Kakati olulala ng'abikwata nange nakola ki n'abinyenyanyenya ati era n'embizaawo twali bubi nnyo 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 nnyo. Era mwami Aruna nedda inda katono banange nayogedde nga ayogera Sebo mama wayogera moyagala kutenguwa Haji linda katono mama bulime Aruna Haji wangi oyala tuyitireeyo njala obuulire oyala tuyitireeyo nga tuyitireeyo kati ze kanyogera ebyange tuyitireeyo n'afuna omukisa omulala osanga anafuna naye kati andeke nziguse eki fumita emboozi tefunika weyongereyo munnange munnoowo ng'anyenyanya kinyoobwa wali weebikke weyajja entula weebikke. Kakati ekintu ekyo kize kimugoberera nnyo. Olulala bamuyisaamu akagogo misa kiwetegeke kwoddako mukamanya akagogo kano naye nga temwerabe ennaku za mwezi nga meka ku Serena. Nsaba mujje mumpagire wale mujje tego zitundibwa wano ate nga ne tekiti gyeziri malayo emboozi okuwayiriza tekukkirizibwa. munnange nga bakwata olumu nga mukaddanyiiga ng'akwata ssanja. Essanja mulimanyi akagogo akavudde kalaba ebisusi sikyali awadde ku ntula kitegedde ye yali ennyama y'ebiseera ebyo. Akati ng'akwata misa kiwoominga nga bamusiba nga batusiba fenaki kati baba bagenda okukoleza bati nga Semakula ize nga nze ngamba munjokera bwereere so kakati ebintu ebyo byonna byatukungako nga tukola ki. Ekirala manyi yalina ewajja ekaliika kyaliyo twalina kojja waffe wano yali akola mu BAT wano nga wakyali BAT yali supervisor. Kakati ng'ayina ebipapula bye yaleeta kasi Semakula era eyo nga gyakweka ki obuntuntu obulalala nga bwomanyi sijja kwogera byemu gye yasooka kukola nga bwe yaŋŋambye
era nebaza naye omulimu bino gye tukoze emirimu ssebo gambe tegitendwa ate ye yasookera mu kirombe kuba mayinja tuva wala Sereti mumanyi Sereti research at 46 so kakati ssebo nebaza okumbererawo mashini yo yagigula mashini yazigula nze oyo omulaba n'omwami Keti ne Keti mwebalizaamu kubanga lwakuba nti yampita akalenza nali mpabyemu nga mpabye nga ngenze ngalo omukulu we yakyogedde kujja wange naye nansana yagweddamu amagezi jangu enkya netugende mu Diamond Production Ssebo mbebaza kujja wange okumbeererawo wandaga ekkubo byonna bye nakusobya nsaba onsonyiwe naye nga kali akaboozi tonsonyiwa katuufu nze nojja kuyimirira abazikirizibwa buli kimu kikkirizibwa okay okusookera ddala mbaaniriza mwenna abali wano mwebale kujja naye nga sinatuuka mu kwebaza buli omu njala kunyumyayo akaboozi katono fumita emboozi twakula ffenna ne mutabani wange oyo mu lujja lumu omwanyinaze n'abatanzi omwana owokuna mu lujja lwa kitange azaala Haruna Mubiru so si byakwesibako Haruna Mubiru musaayi gwange twakula etutuuka we tutuuse ensi neetugabana ensi bwetugabana nze neetwala mu bidongo munnange neemutwala mu bwakinyoozi eyo yali musazi wa nviiri ebinyoyo mu Kisenyi kituufu kakati munnange oyo bwe nfunamu ku kasente nga munnange talina na byuma bisala oyagala kuwakana mu Kisenyi awo nga konvinya awo tuyina akapoloti kaffe akafamire awo omukulu ono mwe twamufunira akasenge ng'abeerawo mu Kisenyi wakati awo ng'era waasalira ki nviiri era wenzija okumanya mashini emu gye mmanyi esala enviiri erinnya lyayo super taper gye yammanjanga nanga kojjangulira super taper ngenda kukola sente mu Kisenyi wange nzijukira nno banagula 2 wali oyagala kukola saluuni naawe mu Kisenyi kakati nengula super taper nenzimuwa mutabani akole ki akole kuba twesuubiza nti ffenna tuyiye twajja ku kibuga kuyiya ssente olunaku ne lukya abaana ne bamusumagiza abaye base super taper ne bazimba n'afuluma nga naye bumanyi mu Kisenyi eggaali ezibeerayo abaana abakubi b'eŋŋumi abayina ebiso abayina biki n'afuluma agobe emisinde ababbye eki super taper nga mu bintu bibiri atya bwana ngamba nti nno super taper bazikoze eki ate naye ng'alaba obulamu buba bukoze eki bwe yanyumiza emboozi eyo ebirowoozo byange byagenda walala ye mukulowooza nti oba nanyiiga nalowooza ne ngamba omwana wa mwannyinaze mu Kisenyi yafulumya ekiro n'agoba abavubuka abalina bye balidde ne bye banywedde oba oli awo bakambwe ekitagisa bwe bafumita ekiso kale no nange wadde embeera yali tennaba kuba nnungi naye ate ye munayi nali musingako ne mugamba akola ki olemeddeyo tovaayo vaayo bw'avaayo n'ajja nga tuli mu Eagles Production teyatandika na kuyimba musajja oyo yali musituzi wa byuma ng'asitula byuma nyumya emboozi eno lwa nsonga waliwo abajja ye n'alowooza nti bakuba bukubika gi n'okola ki n'oyitawo abalina emikisa bakikola wabula buli omu tutaba na mukisa ogwo n'ajja n'atandika okuba omusituzi waki
era nzijukira lumu Namuŋŋoona awo waaliwo olutalo abawagizi baalwana mu kulwana nga ffe twekwese wansi w'entebe tukola bwe tuti musajja wattu n'alwana asitule ebyuma asse ku mmotoka ebyuma bya kkojja kakati omusirikale w'oku kifo Namuŋŋoona yalowooza nti ono mubbi waki wa mizindaalo bakuba Aruuna bakuba omusajja bambi nga talina musaati kaweddeyo akabozi musajja naye abo bonna nga Katonda ali mu kumukola ki kumuteekateeka bwe yava mu kusitula ebyuma n'atandika okwogera ku drive nga bano bemulaba temusubwa leero gundi agenda kujja gundi temusubwa bayimbi bisakisemakula biki omulimu gwesikoze teguliyo era okuyiga okuyimba ayigira ku drive yakolanga naye ng'ayagala nnyo ennyimba z'abakazi ng'ayimba nnyo ennyimba z'abayirimi n'amatovu abo bamusaasira baani abo nga z'abayimba mbozi tefunika awo omuntu waffe ayiga okukola ki okuyimba ayiga okuyimba mubiru Mukama n'ayamba n'ayigamu okuyimba najja naye yatakaawo ku Diamonds Production nga tumaze okuvaayo naye n'amala n'akomawo kati ng'ennyimba z'awandiika yalina ennyimba ze yali ayimba nga tezinkolera bulungi ng'ayimba ebintu nga tebigatta eddoboozi owulira omusajja alifunye naye ng'ebigambo tebikola ki oluyimba lwe neerabidde lwe nali saagala oba lwali luyimba kyo nali nsaaga simanyi nali nsaaga simanyi nali biki nga biri awo tebikola ki nga byaku drive twalina jamu yaffe jamu session yaffe ku AY kakati ngenda okuwulira bwe nali nfuluma nga ngenda n'okugenda Aruuna n'alinnya ayimbe ngenda okuwulira ayimba ekitooke kifa nsalira n'oyo gw'olina muwanyirire nali nfuluma empulira nenyimirira ku geeti bwenti bwenyimirira ku geeti ngenda okuwulira nga omusajja alabika yafunye eki oluyimba naye nga tamanyi oluyimba bwe luggwa nenkomawo emabega nezija nemugamba enkya tukeera mu studio kakati mugamba enkya tukeera mu studio ate ansiruwalirako aŋŋamba ku luyimba kikonzo olwova okuyimba nti ate nalutunze nemukuba oluyimba nti walugozizzaani ng'omuntu gwe yalugozizza muntu wange naye kati nga ate noono njagala akole ki yali alugozizza mulongo Katolubwama kyokka mulongo Katolubwama taata wange mu music naye aluguze naye aluwaddaani Mutiibwa Doreen Mutiibwa nga naye tebanagenda mu ki neŋŋamba kakati gwe Aruuna ebisigadde gwo tukende mu studio twakeera mu Dream Studio ewayawe okugenda okukola oluyimba ekitooke kifaaki kifa nsalira mulongo n'ansanga misaaki wakoze eki ne mugaa taata nsonyiwa naye omwana ono awowadde alina okuyitira era Katonda n'atuyamba okuva ku kitooke kifa nsalira taddanga mabega so bingi byensobola okunyumya kwa Aruuna bingi nnyo naye nze wano wendi ndi mu birooto byange buli muwagizi ali eyo bw'owagira Aruuna mu biru oba owagidde ani kubanga kino nze kyenjagala bwe twamaliriza ebyo byonna bangi bagendanga ne bamulabanga kompyuta wange naye intentional I did it atire mu layini mwempitidde tusobole okuyitawo Mukama mulungi tuyiseewo ne tutuuka gye tukoze eki waliwo abaala ba advantage awo nga tuli mu Eagles Production musajja akibye ne batandika okuleekawo embeera nga bo bateekawo embeera nti oba oli awo tetukolagana naani Aruuna bo nga balabye advantage ekola ssente nga naye tebasobola zikola nga ate alinaffe ne bateekawo embeera n'afuluma ekibiina bw'afuluma ekibiina nze gyendi byali emirundi emeka ebiri gyagenze omwana wange agenze kufuna okusinga bwe yandifunye ng'ali wano naye ate nga bali balina teeke gye baali bakozesa embi eraga nti oba waliwo n'engeri yaki
Yembiranyi. Era waliwo olumu lwe twali ku konsati yo ne babaawo omuntu omu yayogera, misa ki ogwo omuze okulemesa abaana, mulina okweddako basajja mmwe. Ne mutunuulira, naye olw'okuba twakuzibwa nali ngenda muddamu ekigambo naye nze mutima gwange nali musanyufu kubanga Haruna Kwolo yali afunye eki ssente n'abantu, tuvudde wala. Era bulijjo nkimugamba nti Haruna, ffe bagagga beewaffe, teweesiriwaza, ffe bagagga beekaffe tulina okukyusa famire, si bwe kiri? Era nkiddamu ne nkigamba kati bajjajjaabo baafa bonna ffe bagagga baawa, tulina okukyusa famire eyo. Mukama mulungi, Haruna bwe yatuuka gy'atuuse obwongo tebaabukyusa wadde byonna byaliwo. Yamanya nti Misaaki, Lutaaya, Mayinja be bamaama be bataata, era tuli mu gutamuzi bulungi nnyo, era kyova olaba buli kimu kitambula buki. Nsaba Mukama ekirooto kyange kyongere okutuukirira nga 9 ku Serena. Njagala mujje musinge n'abajja ku konsati yange. Kimanyi mujja kujja abawagizi bange era abawagizi ba Haruna Mubiru, mujje konsati eyo esobola successful. Abandyagadde ereme mutugambe bibakalire ku mutima. Bwete era bwe njagala okubasaba mujje ku konsati ya muwala wange Olinga Mukaaga.